Felix Kulayije yasirika busirisi ndowooza obuswavu bwamujjula obubbi bwasinga okwata ejjembe bwe bubbi obwenyigirwamu Vice President wa Museveni. Omulenzi ono yatuusibwako ogw'obulisa amaanyi ng'ali mu CMI. Omulenzi ono abasajja ab'amagye bamwekakaatikako. Naye ate bannaffe abalala omuli Olivia Lutaya, Machete, Segujja n'abalala bo bakyapositeza mu makomera. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, nja kujja mulajjawulamu katonotono. Then oluvannyuma lwa byonna ndowooza tujja kufunayo ebibuuzo ebiva gye muli bassebo ne bannyabo. Tusoose kwebaza Katonda olw'okutusomosa omwaka 2023 n'otukkiriza okulaba guno omwaka ogwa 2024. Twafiiriddwa abantu baffe bangi omwaka oguwedde. Waliwo n'abaakatuvaako kati twongera obassa mu ssaala zaffe nga bwe tugenda mu maaso okulwana okulaba nga kye baali basinga okulwanirira tukituukiriza, wakiri tubaweesa ekitiibwa. Njagadde n'okuyozaayoza liida waffe omupya mu Paliamenti, Right Honorable Joel Ssenyonyi, ssebo tukuyozaayoza. Tweraba nnyo bwe tukulaba, naffe twerabamu ggwe, era tukusabira nti Katonda tukkiriza kuwa amaanyi gwe ne ttiimu yo. Eddoboozi ly'abantu ba bulijjo liwulikike ne bayaayanira liwulikike ku fulo ya Paliamenti mu buweereza bwammwe. Omwaka guno njagadde tugutandike nga tujjukira bwe tuyiseemu omwaka oguwedde ate nga bwe tunuulira ebiseera eby'omu maaso. Omwaka oguwedde nga bwe mujjukira wabaddewo obubbi bungi, naye ate obubbi obwasinga okwata ejjembe bwe bubbi obwenyigirwamu Vice President wa Museveni, Prime Minister w'e Nabbanja, Speaker wa Paliamenti ne baminisita bangi nnyo nga bagabana ebintu ebyali birina okuyamba abantu ababonaabona ab'e Karamoja omwali n'amabaati. Abantu b'e Karamoja bwe baali bafa eno, bano baali ku munyago kya nnaku nnyo. Of course amawulire gatulaga nti abantu abasukka mu 9 be baafa enjala e Karamoja, ate ng'era kye kitundu ekyasinze obwavu mu Uganda. Okuwamba abantu baffe kweyongera maaso mu mwaka oguwedde, era ng'abo abaasobola okusumatuka ne bakomawo baatunyumiza olugero olw'ennaku ennyo, omwali okutulugunyizibwa n'okukwatibwa, okukakibwa, okwekakaatikibwako, ate nga okukwatibwa kuno tekwali ku bakyala bokka wabula kwali ne ku basajja. Mujjukira nti omu ku bannaffe we bayita Alex Kayiwa yavaayo ye n'amalirira n'ayogera ebyamutuusibwako. Omulenzi ono yatuusibwako ogw'obulisa amaanyi ng'ali mu CMI. Omulenzi ono abasajja ab'amagye bamwekakaatikako. Felix Kulayije yasirika busirisi ndowooza obuswavu bwamujjula, ne gavumenti yabwe yonna tebaavaayo kukyogerako. Be bantu be bamu abaali beefuula abavumirira obuseegu, naye ate nga be basinga obuseegu beekakatika ne ku basajja bannaabwe nga babakutte. Ekyo tukyalinze Felix Kulayije omwogezi w'amagye okuvaayo okukyogerako, naye ngera bwe mulaba obuswavu bubadde bungi nnyo, bakyatya okuvaayo okwogera ku nsonga eyo. Tetugenda kulekeraawo kujjukiza bannayuganda bikolobero abasajja abo tebali mukola ku bantu baffe. Bannaffe bangi baakwatibwa nga bwe muli Woman Magala, mwe muli Muyodi n'abalala ne basibwa e Luzira, era nga kati bakyaliyo nga bavunaanibwa okutuwagira, bavunaanibwa okuba ab'opposition, naye ate nga tewalina due process egiri mugenda mu maaso. Mwalaba nti omwaka oguwedde Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana bayimbulwa mu kkomera oluvannyuma lw'okumala mu kkomera emyaka ennaku 524.
ebbanga erisukka mwaka omulamba nga bali mu kkomera bayimbulwa naye ate bannaffe abalala omuli Olivia Lutaya Machete Segujja n'abalala bo bakyapositeza mu makomera bakwatibwa ng'okulonda kwa 2021 kwakagwa ne basimbibwa mu kooti ey'amagye newankubadde si bannamagye naye paka kati omusango gwabwe egutandikanga kutojjera. Twalaba omwaka oguwedde nga bannamawulire baatiisibwatiisibwa abamu ne basirisibwa. Twalaba bannaddiini bangi omwaka oguwedde nga baatiisibwatiisibwa abamu ne basirisibwa ate abalala ne babaleetera okubuulira enjiri ng'ekirungi tebafuula ekibi ate ng'ekibi tebafuula ekirungi. Tulabye ebyenfuna by'eggwanga nga byonooneka n'ebyenkulaakulana nga byonooneka olw'obuli bw'enguzi n'obwenkola bitakwatagana na enkulaakulana bw'erina kubeera. Olunaku lwa leero Uganda mu mawanga gonna agali mu nsi agasukka 108 Uganda ya 38 mu buli bw'enguzi. Kwegamba Uganda esingako ensi 38 zokka obutalya nguzi. Mwe muli Afghanistan, mwe muli Central African Republic n'endala. Kwegamba mu zi failed state bw'oba obala Uganda ya 38. Omwaka ogwedde nga gunnatera okuggwako twewula oba beewula mu linnya lyaffe mu linnya ly'abaana bammwe triliyoni 7 mu wiiki emu. Triliyoni etegeeza biliyoni 1000. Biliyoni etegeeza miliyoni 1000. Olunaku lwa leero buli munnayuganda nga otaddeko n'omwana ow'olunaku olumu abanjibwa miliyoni 2. Bw'oba wazadde kabebiko nga ka lunaku lumu oba ka wiiki bakabanja miliyoni 2. Esente zonna zeewolebwa naye nga zibulira mu buli bwanguzi kubanga zikozesebwa ku mafamire ya Museveni ngeri comfortable ng'enyumirwa. Mwalabye mwami Museveni balonda abasajja be ba Yes Man aba NRM okulembera akakiiko k'ebyokulonda, akakiiko akolina okubeera akeetengeredde naye yayodde kayolawe n'ateeka mu kakiiko ako kwegamba ensonyi zigenze zimuggwako kati akyaswala mukitegedde mangu. Naye newankubadde bino byonna bigenda mu maaso twagaana okuwanika, twagaana okussa omukono. Tukyakiriza mu Uganda empya, tukyakiriza tujja kulwanyisa n'embeera era tujja kugiwangula. Mwalaba omwaka oguwedde bwe twatalaga bwe twakola NUP country wide tour, obukadde n'obukadde bw'Abannayuganda baavaayo okutulaga obuwagizi, okutulaga nti bakkiriziganya ne meseji yaffe n'obubaka bwaffe obw'okwenunula. Bwe twalonkinga ofiisi yaffe eno ey'ekitebe ekikulu, abantu bangi mu 10,000 baavaayo okutulaga obuwagizi. Twalaba n'obuwagizi obw'enjawulo obuva mu Bannayuganda bannaffe abali ebweru w'eggwanga abakolera eyo n'abawangalira eyo, kw'ossa n'emikwano gya Uganda abatali Bannayuganda naye nga bayimirira naffe mu kulwanirira eddembe lyaffe. Omwaka guno oguwedde twatongoza ne documentary film yaffe. Luno olutambikwa ssebo ne bannyabo twalukwata si firimu nzanyi wabula ebyaddala ebyagenda maaso bye tuyiseemu nga tulwanagana ne Museveni naddala mu kalulu aka 2021. Mumanyi bulungi nnyo nti Museveni abadde afuba nnyo okulaba nti ebintu ebibeera wano e Uganda tebifuluma. Ensonga lwaki intaneti baagijjako, ensonga lwaki bannamawulire babakuba emiggo, ensonga lwaki atya nnyo kamera. Ate mbadde ngamba ti kamera yo kyekyokulwanyisa era ntufuna n'omukisa negenda ku lutimbe egaggadde lwe bayita National Geographic Channel. Bassebo ne bannyabo twafuna omukisa nti eno documentary kubanga yali yabyewuunyo abantu bangi mu sio n'abalala tebaali tebasuubira. Eno documentary yagenda mu maaso ennaku 2 eziyise n'ewangula award eya Cinema Eye e New York. Gye buvuddeko yali yawangula ne award ya mu awards bayita International Documentary Awards. Yena n'essanyu bategeeza nti eri ku lukalala lw'ezo ezirondebwamu mu awards eza Oscars. Kitegeeza ki kino? Kino kitegeeza nti eno firimu eyakwatibwa
kitegeeza nti luno olutambi olwakwatibwa ne lutabaala ensi yonna ke Kazito lye sekonde erikyasinze okubwa Museveni ku kyanga bawambaasi yaffe mu 1986 nga bwe mbagambye nti asipendinga sente nyingi nnyo okwetoola eggwanga okwetoola ensi yonna ng'asasula zirobis companies ez'ebbeeyi. Kampani emu namanyako nti yalinga agisasula biliyoni 4 buli mwaka naye ng'asasula essuka 10 okusiiga ekifaananyi ekirungi n'okulaga nti e Uganda tuli mulaala naye okuguno omulembe teyasobodde kikola era twasobodde omwambula ate nga tukyagenda maaso n'okumwambula. Kati ensi yonna emanyi Museveni olwaki kyali. Museveni tayawukana na Mobutu Sese Seko. Museveni tayawukana na Amini lwakuba Amini ate ye mulungiko okusinga Museveni. Museveni ensi yonna etegedde kikyali ate nga tukyagenda maaso n'okumulabisa. Naye ate ekyo tekimala tukyagenda maaso okwerwanako n'okulwanira eggwanga lyaffe kubanga ate 2024 yalinga aga ate ajja kuba wandiigo n'okusingawo. Guno mwaka gwatandise n'ettemu lyembagambyeko eryabadde ku muyimbi munnaffe gwe bayita Kato Hussein amanyiddwa ennyo nga Black Ice eyatemulwa mu nju yaabwe ekamu Pastor Bujingo driver we oba omukadde w'ekkanisa we oba omukozi we oba bodyguard we oba assistant we baatugamba bingi naye ng'ekikulu twamanya bimusiri. Ekyenjawulo ku bulumbaganyi buno nti obutafaananako nga ekibadde mu bulumbaganyi obulala ng'abaddewo okunoonyereza okw'amaanyi okubuuza ebibuuzo ebikakali oba okwatirwa ku mulundi ne gawoninga Bannayuganda naddala bali ku social media obutayogera ku nsonga eno. Munajjukira nti buli bulumbaganyi obaddewo gavumenti ya Museveni ebadde evaayo ennyo mangu n'ebuteeka ku ADF era wayitawo akaseera katono ne bayoolayoola Bannayuganda okusinga abasiraamu ne babaleeta ne babaparadinga maaso ga bannamawulire. Tetugamba nti tewaliyo ADF nedda tetuwakanya kubeerayo kwa ADF naye era tetuwakanya nsonga nti kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni yekola bino byonna. Kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni either yenyigira mu matemu gano ne mukozesa emmundu kuba yeziina oba nga bamanyi abatemu bano naye nga tebaagala bwagazi kubatulaga. Mujja kujjukira nti minisita wa Museveni yavaayoko mu parliament n'ategeeza eggwanga nti abasirikale abaalabibwa ku street za Kampala nga bakuba abantu baali bavudde West Africa. Mulajjukira nti Jamiru mukulu obatugamba nti yakulira ADF yakwatibwa ku mawulire ng'awoggana ku kkooti awo nga ku State Square ng'agamba nti Museveni gavumenti ya Museveni yeewa ssente n'ebyokulwanyisa abayeekera ba ADF wadde amawulire tegakisaako siira. Mujjukira ne mutabani wa Amin Hussein Lumumba Amin bwe yakola vidiyo mwaka oguwedde n'atutegeeza nti Museveni ye yali yawamba era yatemula omugenzi Ben Kiwanuka kubanga n'emmotoka eyo UUU M7 mu myaka gye7 Museveni yalabwako nga yagivuga embaale ate ng'emmotoka eyo yali yawamba Ben Kiwanuka era nga Uganda poliisi ebiseera ebyo yali yagiteeka mu biwandiiko byayo. Ekyewuunyisa nti ne mwami Museveni mu kitabo kye bayita Sowing the Mustard Seed yavaayo nakkiriza nti ye yali avuga emmotoka eyo era yagitolokeramu obulumbaganyi gavumenti ya Uganda ebiseera ebyo bwe yakola ng'erumbye akabinja ke ak'abatujju embaale mu quarters ebiseera ebyo. So ndowooza mulaba ensonga nnyingi nnyo ezituleetera okukkiriza nti bano abantu batemu. Naye ate tekikomawo. Mujjukira nti minisita wa Museveni Jeno Kaindo Tafiiri yavaayo edda e Bushenyi nga baziika Doniya Teberondwa
nakkiriza nti mu biseera byabwe eby'obuyekera baalumbanga ebyalo ne bakwata abakazi ne batta abantu nga bambadde yunifoomu za gavumenti ya Milton Obote nga baagala okumaganya gavumenti y'Obote. Era muze mukiraba nti n'olunaku lwaleero bagula abantu ba pokopoko bagezeeko okulwanyisa n'okwonoona ekifaananyi kyaffe abalwanyi enkyukakyuka mu Uganda. Bamanyi n'okugula abazzi b'emisango abatemu abamanyiddwa nga Sobbi babakolere emirimu gyabwe emikyafu. Ekyennaku bamaliriza nga nabo babatemudde. Mumanyi bulungi nnyo nti waliwo enteekateeka ez'ekyama mu gavumenti ya Museveni okututemula abakulembeze b'opposition naddala ffe aba NUP. Mwalabye Honorable Zaake yavuddeyo n'akyogera ku Twitter, yafunye information nti waliwo plan ey'okumutemula. Mujjukira omwaka oguwedde bwe twali ku national tour yaffe titwalina okugikatinga short, twalina okugiyimiriza nga tuli Kabale tukomewo nga embassy ey'omu ku mawanga g'e Bulaaya etubiddeko nti waliwo pulaani ey'okuntemula ey'okunkuba amasasi. Era tekyewuunyisa kubanga mulina n'abantu abakwata mundu si basirikale, ne mulina n'abantu be mwalaba nga bakutte mundu nga bakiikitana nazo nga tuli ku trip eyo. Era n'omuntu omu eyali akutte mundu ng'agezaako nsemberera ng'amaze n'ogikookinga esasi agitadde mu kyemba, security team yange yamukwata ne bamuggyako emmundu ne bamukwasa poliisi maaso ga kamera. Neera nga bulijjo byaggweeraawo naye poliisi n'embuzaawo bwetyo. So njagala mumanye nti bano abantu balina okuba nga bali mu kutegeka bwongo bw'abantu, bateekawo nsonga za ADF. Ffe obwongo bwaffe bulobere ku ADF basobole otulumba okututemula nga mujja kulowooza ti ADF yettemu. Gavumenti ya Museveni bwe basi etemula abantu emanyi abatemu, kubanga sente z'omwomusolo essuka biliyoni n'ebitundu ebyetoolodde n'ebibuga eby'omu mu ggwanga, naye tewali mutemu n'omu gwe baali bakutte. Kitegeeza nti bamanyi abatemu oba nga tezikola bukozi. Ensonga endala muze mulaba nti omutitimbe n'omutitimbe gwa ssente gufulumiziddwa okuddaabiriza enguudo mu kaseera akatono kano ne bituntundu ebirala, kubanga tulinayo olukiiko olwa non-aligned movement. Tuwagira nnyo Uganda okukyawa okutuuza enkiiko bwezityo, kuba oba oliawo singa ebadde ensi ekulemberwa obulungi enkuŋŋaana bwezityo kitegeeza nti ssente nnyingi ezigenda okuyingira mu ggwanga, kitegeeza nti bizinesi z'abannansi zigenda kufunamu. Naye ate ekintu ekibadde kirina okubeera eky'omukisa kimaliriza nga kifuuse kikolimu, kubanga n'olukuŋŋaana okufaananako ngeri olukuŋŋaana lwa Kyogamo lufugidde bannayuganda ekikolimu. Bizinesi essuka mu 3,000 zaataataganyiziddwa kuba okuggalibwa. Bannayuganda bangi bayooleddwa nga kwotadde n'abo abatalina maka abatalina waabwe abali ku nguudo bayoleddwa ne basuulibwa mu makomera. Mulabye engeri gye basibye enguudo ne bataataganya n'ebyentambula, tukyalemeddeko, tusigala tukyali ku mulamwa gwaffe. Njagala okumaliriza nga mbasaba obutagwamu maanyi. Njagala okumaliriza nga mbajjukiza nti bwe mulaba bayidde awo wenyine mukwatira ddala. Mwalabye nga minisita Museveni bali omunsi abaayo ng'alagira bannayuganda okuseka, oba enjala ekuluma oba onyize oba wasuze tolidde, olina okuseka nga abagenyi bazze baleme kumanya nti muli mu kunyigirizibwa. Kakati ekyate nze njagala kibalage yate mwe mulina kola ekiri opposite. Bano abantu tebaagala balalisa, mbasaba mubalalise mu ngeri yonna yonna esoboka. Tugende maaso nga tulaga amawanga gonna gonna agatwetoolodde. Ago Museveni gabbamu ssente, ago gaalimbalima nti buli kimu kiri mulaala wano mu Uganda. Mukozese buli mukisa gonna gonna okubalalisa. Mu mwaka guno njagala obbasaba tusonge nnyo olugalo
ku nnyingo namba 3 ya constitution yaffe. Ennyingo namba 3 mu constitution etulagira okukola buli kimu kye tusobola okuzzaawo enfuga ey'amateeka bwe beewambiddwa. Mukimanyi nti tuli mu buwambe, enfuga gye batufugiramu si y'amateeka. So constitution etulagira egamba tetulina tetuli bubezi baddembe kulwanako esangeri yonna yonna kuzzaawo enfuga ey'amateeka, wabula kitukakattako. Naye ate tekomaawo etuwana obukuumi protection nti omuntu yenna ne bw'aba akwatibbwa ng'alwana okuzzaawo enfuga ey'amateeka tabeera na musango. Ensonga lwaki kyosanga ngayo omuntu alwana kujjako Museveni kooti gwesalidde musango nti gukusinze, tekisoboka kubanga constitution etulagira okulwanyisa Museveni dikiteeta okumuggyawo. Era constitution etuprotectinga ne bw'oba okwatibwa kasitooka kasa tobadde olwanyisa bwannakyemalira, amateeka gakuprotectinga. Basobola okukuuma ku limandi, basobola okukuba emiggo, naye tebasobola kukusalira musango ne gukuka mu vvi kubanga obeera okola ekyo constitution kyekulagira. So njagala obbasaba muleme kuggwamu maanyi, tukole buli kimu kye tusoboka. Njagala obbasuubiza, and I want to say this in English as well, that we can only promise, we as NUP and of course together with other forces of change, to work so hard to ensure that we weaken dictator Museveni and ultimately we cause his fall. Twagala obbasuubiza ffe ng'aba NUP nti tujja kukola kyonna kye tusobola, era ne bwe kiba kyetagisiza tukolaganire wamu n'abalala bonna abalwanyisa okuggyako dictator Museveni, tulabe nga tumunafuya ultimately tumusindikirize tumugye mu ntebe eyo yewaŋŋamyamu. Mwebalidde abasibe ne banyabo okumpuliriza. Njagala okwagaliza omwaka omupya ogw'emirembe. Mwongere obwala. Weewala abafere, leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 7593 ne noti 75559593. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade, katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala, ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.